Mu nteekateeka efulumiziddwa leero ku kisaawe Nambole mubaddemu ennyingira abawagizi ku kisaawe, ebyokwerinda, enkozesa y'oluguudo ko n'enneeyisa y'abawagizi balinnya ku kisaawe Nambole. Minisita y'ebyemizannyo mu Bwakabaka wa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe alabudde abantu abalowooza okujja n'omubejja Namaalwe Nambole abasosola mu mawanga ko n'abawemuzi nti anaakwatibwa kaakumujjuntuka. Ebyokwerinda kwali twatandika okusinkana wano tuzze tubiyitamu emirundi gyonna. Tumanyi ekizibu kya kifeesi kubanga era munamukwega omukisa kimugenda okutandikirako naye omukulu amaze okutukakasa etandikwa eno liza okubanga lwe lufumo lwa kifeesi. Nolwekyo abamenyi b'amateeka teri kuleeta wano Buddu munasagala nti ffe temutukwatako tuli wa kabaka waffe. Etteeka lisigala era ligenda kusigala nga tteeka lijja kukukwata ffe wadde nze ndi minisita sijja kutunulayo poliisi ejja kukola omulimu gwayo. Manyi bulungi timujja musanyuka naye amasaza agamu mbadde n'omuze okujja nga mufuna abantu mu makubo nga muwemula n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Obwakabaka bwa Buganda busimbibwa ku musingi ogw'obugunjufu, ogw'okutegeera, ogw'obuntubulamu, ogw'okuteesa, ogw'okukkaanya. Era omupiira gino kyenva mulaba giri ku musingi ogutasosola mu mawanga oba nsonga yonna. Nolwekyo njagala okubasaba twewala emize gyonna emibi egiyinza okutyoboola ekitiibwa kya Namulondo. Bannaffe abava mu masaza ag'enjawulo tukimanyi nti mujja n'essanyu lingi, abamu mujja n'ebitamiiza bingi, mujja n'endeku n'ebirala byonna. Naye nga bwenzize mbategeeza ku media houses ez'enjawulo, oba tosobola kwewala kunywako olwo jangu n'omwegugu ku mutwe. Empaka zino za mulundi gwa 12 era nga amasaza 18 okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ge gazeetabyemu. Abategesi b'empaka zino basimye Faizo Nsubuga omu ku batandika empaka zino okufuuwa omupiira wakati wa Kyaggwe ne Busujju nga wumula obukomonsi bw'effirimbi. Omupiira gwa Kyaggwe ne Busujju, Busujju ne Kyaggwe, omukulu Faizo Nsubuga yagenda okubeera mu ssente. Faizo Nsubuga gye badde njogerako nga refali omu ku baatandika empaka zino mu 2004 ziddamu era yafuuwako yalamulako omupiira gwa Faizo nga Gomba ezannya ne Mawokota mu mwaka gwa 2009 yali linesmans yali first assistant kuseerekyo era kati alamudde empaka z'omupiira era abadde alamudde ne Premier League ey'omwaka guno n'emyaka egiyise abadde mu Super Division era akoze bulungi nnyo naye ng'akoziddwa amasaza gano sebo w'ekitiibwa twasazeewo tumusiime era tumusiibule mu kitiibwa ng'alekerwa omulimu gwa ffirimbi. Kyaggwe ne Busujju guno gwe mundi ogusookedde ddala mu byafaayo by'empaka z'amasaza okutuuka mu kiseera ekyokulwanira ekifo ekyokusatu. Kyokka nga ye Buddu omwaka ogwedde yaba mu kifo kyakubiri oluvannyuma lw'okukuttulwa Ssingo ate nga Gomba ye yawangula empaka zino mu mwaka gwa 2014. Ab'ebyokwerinda nabo bakasizza eggwanga nti ku lunaku luno ebyokwerinda binywezeddwa. Gomba ne Busujju bakukozesa Northern Gate ate Kyaggwe ne Gomba bayite mu Southern Gate. Era yateralizo tujja kusobola omuntu yenna kutuuka wano atayise mu checking system ya. Tujja kulaba nti traffic management nayo eri bulindaala ate munda tujja kukkiriza motoka 3 zokka z'aba VVIPs nga tubawadde stickers. Bweru mu paaki y'ebweru tujja kukkiriza emmotoka 7 naye nga zirina stickers. Ze motoka zokka zijja kupaakinga mu kifo kyo. Wabamo omuntu yenna asuubira nti asobola kuleetako akavuyo abo nga ffe nga sekidde tujja kumuteeka mu order, tujja kumukwata kansuubire nti abantu mwena twagala tweyise bulungi. Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi asuubira okulabikako eri Obuganda ku ssaawa 8. Otwanirize n'amauswa ayaniriza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wakutuuka ku ssaawa 6 ng'omupiira ogw'okulwanira ebifo wakati wa Kyaggwe ne Busujju gusambibwa. Abanguzi bakuweebwa ebirabo ebiwera omuli eky'omuzannyo akize ku banne, ttiimu esinze zinnaayo empisa n'ebirala. Olivia Nakate, WBS TV Amasunsule. Ssabasajja Kabaka asiimye okwasaayo omuwanguzi